Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebo mukadde waffe Supreme Mufti ne bamashehe mwenna protocol sijja jiddamu. Nja kusaba mwanje nazze ono akadakiiko babadde apadde kamwayongeremu akokubiri manye obudde naye kooti nyina nga njogera ku lwa keesi z'olw'ekyo akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bintu bingi byesinza kumalayo naye mu 1906 ye yakulemberamu ekiteeso ekyatandikawo kiteezi kyemuwulira gye tukuluba nayo kati evunze nese kuvunda bagiteekako $4,000 buli mwaka era tukyazitaganjula n'ebirala. Babadde bagamba tusenguke tugende Ddundu tuleete ne Bukono ewakiwanuka tukyasika mugwa ku nsonga eyo. Yakuuma ebintu byaffe birungi, amasomero, amalwaliro, naye kati muwulira tuguluba nabyo tayiza kino tayiza kiri. Amasomero gammwe gagenda mu kibuga tulwana. Oba wabadde watakimanyi at least muganda nge abwe mukibyo wa Batifala akimanyi tuguluba nabyo, naye Nsereka Abdulu bayimirirawo ne bakuuma ebyaffe Gashimoni n'ebirala. Nsereka Abdulu yatutendekera abaana abakulembeze nga mwe muli ne Honorable Nsereka ono era yeyanzirira mu bigerenze. Nali member wa Parliament wa Kampala Central bwe navaawo eyo enkasi n'agikwata era nga teyerya ntama eddoboozi alituusanga kitaawe weekuke kubeera mukulembeze naawe mukumu. N'atuweereza n'abalala Fatuma Nsereko simanyi oba yasobodde okujja n'aweereza mu kanso omwepeereza. So tujja kumwebaza emirimu emirungi. Twabadde bamuteekerateekera nteekateeka emuhonalinga nga omukulembeze yaliko mu KCCA naye mbabikira bababikidde dda Nsereko yafa naye n'ekitongole weeteerewo ebigambo byo. Minisita wa Kampala ali wano Hajjati Minsa Kabanda oba yatuddewa ajja babuulira lwaki wuli waali omanyi Bansereko babeerawo tuwalinga minisita bye basalagawo byasembayo naye ffe olumala okusalawo ne basooka ate babiyisaako ewooyo. Ndowooza ye yasazizzaamu enteekateeka zaffe ez'okuteekerateekera Haji Nsereko y'anaababuulira bw'anaaba n'omukisa. Ekisembayo obubaka bwange atwanirize former Vice President Mwami Edward Kiwanuka Sekandi mukubire engalo ez'omwanguka kuba ye mumanyi enkola yetamala gakola ki alagoogera engalo ezimwaniriza. Badaye musikirize malirizo obubaka bwange mu ddakiika esembayo. Sebo Supreme Mufti twebaza Haji Nsereko omugenzi olw'okulwanirira obusiraamu. Abadde muvumu abwagadde abukoleredde paka kusaawa yeekola ki naye akaseera wagendedde ng'ekiriwo mu Buyisiraamu mwenna mukimanyi tetuyinza butakyogerako. Nze ndi mu kibuga Kampala ndi mukulembeze naye wagendedde nga sisobola nakulinnya ku masigidi nkulu kyannaku nnyo ng'erimu emigozoobano mingi mugimanyi eya Kampala muki naye njagala okubagamba buno obubaka bwe mbaweereza mu abasiraamu abali wano. Nze ndi muzzukulu wa Kakungulu ekibuli wali bwe bujjajjaffe. Buno obubaka njagala obubawa nga tuli muhagala eno wano we tuli Uganda we yali mu 1985 nga waliyo Bayoli Kaguta Museveni ne ttiimu yaabwe balwana okuzzaawo enfuga ennungi simanyi ekyabatuukako kati naye muli bwe bali mu nsiko balwananga kuzzaawo enfuga nnungi naye baba bakyalwana emyaka 5 mu 85 Olutwa eyalina Obote n'awamba Olutwa n'awamba Obote we bali mu gavumenti ki yemu. Abantu abamu baava ku Museveni ayali mu nsiko ne bagamba kati kiwedde ekyatutwala mu nsiko ne beegatta kwani
ku Lutwa kwali mwezi gwa 7/85 emyezi gyayitawo mitono ne gavumenti ya Lutwa neegwirako ne bagendera wamu. Kaakati tubaddewo ne gavumenti yaffe ya Supreme Mufti nga tulwanirira ensonga nga tuli ekibuli abali eri nga bakulembeddwamu Abbas Kiyimba ne Abdu Kiyimba ne bannaabwe nga bali mu gavumenti eri ekodi Kampala balwana kati bawambye gwe babadde bali naye. Kaakati bawambye we bamaze okuwamba mulimu abatandise okucacaika nti bagenda mu gavumenti empya eya Lutwa eyawambye ey'Obote mwenda tujja kubatwala mbakakasa munywere we mubadde mubeere bagumu. Ekisembayo obubaka bwa Mugabe ng'anaatera okugwa baleeta Munangagwa n'asikira Mugabe. Akaseera ng'olutalo lunaatera okuggwa wabeerawo abo ababeerawo okumpi abalaba nti ekintu kigenda ne baagala bakiyolewo temukyacayika. Ekisembayo nga pulezidenti w'FDC kati mpulidde obubaka bwa Muganda ngo nabadde si lwakubyogera Kiyimbo Mbabaali ng'ayogera ku bya security ne ng'ayi lwaki okukudaalira basebo ne banyabo ffenna tukeesa lukya gwe nanga ali wano tukeesa ki tuli ku bwa Katonda tuli ku bwalira era bw'oba oyagala okukakasa ffenaffe tutambula buli omu ali wano abakulu bano buli omu alina emmundu emukuuma nange bagimpa naye ensaasi si mundu titirina nyina abasirikale abankuuma naye nsiiba mbasaasira bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewamukuuma 13 bagenda mu makuumi nentandika okusaasira abankuuma ne bagamba mwekaire. Kaakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omugundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu. Omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka wangaale n'ebigambo ebyo ku lwabosi tukakanya amaloboozi aggalawo tukakanya amaloboozi ku lwa ofiisi ya Ward Mayor si ku lw'ekitongole. Ku lwa ofiisi ya Ward Mayor tulina obubaka bwa miliyoni 1 muzikirize mbuwaya. Ssaabasajja Kabaka wangaale tukakanya amaloboozi Mukama waffe Katikkiro we n'atuuse Mukama waffe Katikkiro we n'atuuse nsaba Baganda Nasinnaza Nambuuza tukakanya amaloboozi omukyalo oyo asigaza obudde butono nnyo. Kino saba webale nnyo pulezidenti wa FDC bannange kino ekiri wano omugenzi yakikolerera ekiri wano